wano bebawera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nurdin Ntege once again nkomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu jo twakwadde ebintundu bibiri mu kimu nga twogera ku nsonga njagala obbakulisayo abatandika naffe aba Equity for Men obwenkanya eri abasajja. Etteeka bwe litunuulira omusajja bwe lina okutunuulira omukazi. Naye Uganda yatuuka mu mbeera ng'omukazi bw'ajja ne yeekaabya n'akuba enduulu n'agamba kuba mabeere mu kyoto. Omulamuzi poliisi ng'esinziira wamu nange tusonyiwa omukazi akaabye olabika wamukubye wamukoze bwoti ne bwoti. So be tutambudde nabo aba Equity for Men mbagamba mwebale omulimu guno okuva gye twagutandikira paka we tugutuusizza olunaku olwaleero. Haji Ali Mwizera aweereddwa bail, abasinga kye baali batasuubirwa, abasinga kye baali balowooza nti byakusaaga. Kimaze okulaga ensi nti bannayuganda batandise okulaba ekituufu siba kumamu bukumi mu lulwe wabula okugamba nti amazima amatuufu gali luddawa. Amazima amatuufu gali luddawa. Haji Ali Mwizera bwe tumala okubanga tumaze okwogera naye ensonga ziwedde, njagala bategeezera ebikujjuko bigenda mu maaso. Olunaku olw'enkya ali wa maama we empigi amubuuzeeko bambi maama atambudde lunaku ku lunaku nga yeewuba ku poliisi, yeewuba ku kkooti, yeewuba mu kkomera eri mutabani we. So n'abaana ab'obulenzi mbagamba bwe muwasa abakyala tebabemazaamu nnyo. Byonna bye babiwedde maama gy'okola ki? Gy'oddukira. Bazadde bo gy'oddukira. Ensi ejja kuwaga naye ebivaamu singa ensi eba ekuvuddemu ani agenda okukubeererawo? Abakuzaala. Olwaleero nkomyewo n'ekitundu kyange kino ekyolala twogera ku mukadde waffe ono Kamaali Paulo. Kamaali Paulo ono twavunye Zuula part 2 ate ono wa HD oba 4K. Zuula ye yakola byakoze ne tumutwala ne yeetwala mu kkooti ne tumugaa tujja kusangayo mu kkooti amazima gaveeyo era abadde atudde mu maaso. Ensonga azirabyeko ng'omulamuzi agamba ku kyendabyeko bwe ngatta n'enjawula Ali Mwizera genda ewaka owoze ng'ova waka. Era njagala bagamba mwenna gye musinzidde mwenna ne mubaako kye mukola, ab'akasente, ab'essaala, abaaki, bagamba mashallah barakallahu fikum, tutambulire awo. Kati ngenze wa mukadde waffe Kamaali Paulo. Ensonga ze mu bufunze nze mba nzitemaatema oba mubuuze. Nsaba obuuze kuba kulaba ku TV ez'enjawulo, YouTube, TikTok ne wa sebo. Basebo bannayuganda abatulaba ku YouTube, TikTok ne ku TV Bukedde wawonna ne mu mpapula. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama mulungi obudde bwonna Omukama mulungi. Nsooka kwebaza abakulu bano bendi nabo omulimu gwe bakoze. Bassebo ne bannyabo abakulu bano namwe muneebalizeeko kubanga nkimanyi bulungi nga bwe bakoze ku Haji nange ensonga zange zijja kuggwa. Naawe zizo zijja kugguka. Okay. So tuzze waliwo atulabye olunaku olwaleero mu bufunze obuzibu bwe buli ki? Ki ekyakutuukako okutuuka kubanga amawulire gali wakaawo oli mu maziga? Ekituufu kiri ki ekyakutuukako? Ekituufu sebo nga bw'ombuuzizza ekituufu neesiga mukyala wange nendwala
ne mussa ku byapa byange Okay. nga ekirowoozo kyange nga bwe nabagamba jjo baali banongosezza prostate n'embeera bubi ennamirembe naye ng'ebyapa ebyo byaliko mannya gange nzekka Mannya gago wekka. Kamali Paulo. Era bwe mubigoberera awo mwebiteeka mu kooti nja bikeberako mu maaso awo sooka onnyumize. ojja kubiraba nga Kamali ye yagula mu mazima amatuufu n'endagaano za Kamali naye ekyapa endagaano bwevaamu negenda mu kyapa endagaano tugamba nti eba tekola naye ate buba bujulizi nti nagula kakati bwendwala ebyapa mwoli mu mannya gange mukyala wange omukulu nga tukola endagaano nga tugula mu ndagaano era nzaali mu mannya gange naye nali nga ne mukyala wange omukulu Katonda gwe yajjulula ebyapa bino nenfuna akasente bwe nalwala niŋŋamba abaana bakyali bato. Kati wano mukyala w'omukulu we yafiira ebyapa wali tonnabiteeka mu mannya ge nali sinabikyusa nga bikyali mugago wekka oba mu ndagaano byali tenolwa kuba byapa ekyali ndagaano zaali ndagaano nemala nenkola ebyapa ebyo nebisooka bitambulira mu mannya gange era nga sinabikyusa ng'omukyala ono Bajenyi Verena sinamuteekako nensooka mbeera n'ebyapa byange naye bwe nalwala prostate nina pressure nina sukaali mu mazima matuufu nange nali ngenze kufiira namirembe bwe nadda engulu ŋŋamba naye mukyala wange ow'empeta abaana bato singa nfudde byandibadde bibulira naawo nensalawo nenjogera ne mukyala wange Bajenyi Verena noyogera ne mukyala wo Bajenyi waliwo ajjukira emyaka bwe tutunula ku byapa kwegiri wano mu mabbali wano babiwandiikako mu mabbali babiwandiikako olaba Kamali yagula ddi Bajenyi yamuteekako ddi kubanga ebyapa bingi sisobola bijjukira mu mutwe ebbanga saawa tayimu byonna babiteekako bakuyambeko ndowooza babikole awali ebyapa kakati mukyala wange Verena nali maze kumugatta netukiriziganya nti byapa kamwongereko by then nga ndine namirembe nayita muwala wange Vastini Nyiramugisha ne Ntirenganya Innocent era nabasayiningira nga ndi namirembe mu ddwaliro ekyapa kyabwe naye kikwewunyisa ekyapa ky'abaana nakyo yakikutte naye kyenategeddeko kati kwekyo ekyapa kabye temala myezi 2 ku ttaka oba olina ogirinywenga buli ki ennaku 6 kaviyeti y'abafumbo giba myezi 6 kaviyeti y'abafumbo giba myezi 6 omufumbo nganze ne Bajenyi bw'ateeka ku kyapa kyange kaviyeti emala myezi 6 nga tagenze mu kooti kati nze bwe ngamba nti ngende nkomplaininge bagijjeko emyezi 6 girima kumala kola ki kuggwako ntegerekesi kakati Bajenyi yaddira n'ekyapa ky'abaana nakisaako kaviyeti kitegeeza ki kaviyeti nti abakukutte kati kambuuze omuntu asobola okuva eri ku ttaka eritali lye n'ateekako kaviyeti kyekyo kyolaba nti emisango tegigwa mu kooti ya Uganda gy'amataka kubanga oluusi asobola okuteekako kaviyeti
nga mulina ensonga kati nga bajeni okuteeka ku caveat ku ttaka ly'omwana ly'abaana baffe n'asaako caveat n'alisiba n'ali baba baagala kutunda n'abalemesa aba akoze musango kubanga tababanja saba watakalye talina kyababanja aba akoze musango naye kati abaana tebasobola agenda kuwabira mama waabwe nti ate kiya ninze nsaba nga kati ngabandaba akwate kaveeti zo ajje ku kyapa ky'abaana. Kati waliwo kyenjagala okubuuza eno matrimonial home amaka gammwe ag'obufumbo ge galiwa g'ogamba nti bajenyi namuteeka wano era ge maka gaffe nze naye Empiki Kyanja mwali mubeddeyo waliwo okuba wamuwa mugabo naye matrimonial n'oga nti nno wano wetubeera nze ne bajenyi matrimonial home sijja kukugamba nti ninawe twagatibwa waliko comprehensive nga bwe nakulaze gulo bajenyi yabeeranga muwaka kayumba sina kayumba yali nyumba mwe namuleetera awo ne tugattibwa ewa Kiso certificate esooka ne tumala ne tugenda tutukuza ebunnamwaya 2013 siweewo gy'emyaka 11 nga tuli mu bufumbo obutukuvu naye wali wamuwasaddeyo mu kinaana mubuyita mutya kawundo kakubye eddirisa kubanga kawundo kakubye eddirisa twalinga Kisolo ne tumala ne tugenda ettoolo n'awataali wawe ne tumala najja wano katono naye amaka gemutundu ago gemulaba oba gemwalabye ku bukedde ago maka nagazimba nga ngazimbira tugayite mu luzungu family house naye nga amaka ga mu Luganda baŋŋamba bagiyita gganda lya ssajja nti teriiko abanja si ya mukyala si ya abaana awo wange taata wange yakinyumyanga n'agamba nti ng'alina ebibanja 12 n'agamba kino kya maama gundi n'abaana be kino kya maama gundi n'abaana be ate kino kya mukyala wange ne kino bino ebisigaddewo bya gganda lya ssajja yeye bwe kityo kyotegeeza naawe amazima amatuufu geego kwanze twali bulungi nebaza Katonda mu nteekateeka ze yali ampadde Amooti ojja bitegeera mpola mpola engeri gye waakajja era sigala nga waakajja mukadde ono gwe tuli naye wano omukulu Kamaali Pawulo ayina obulwadde obumuluma ensigo zimuluma ayagala kakasa kikuluma Amooti oba ayagala kukola ki bw'anaategeera naye Amooti nakati nva ku dialysis wetegereze nva ku dialysis leero era nagenze nga amazzi gaweze abasawo banyombeseza banzijemu lita 4 ku Noviki Hospital nako nja kayisa akalanga ako nga tumaliriza ntegeeza abalwadde b'ensigo ndaba ne wano eno kaseta yeekola ki baddira waya ne bazigatta okuva wano basala wano musuwa wansi mu bigere olaba enkovu wano ogiraba guno musuwa ne bagugatta naguno bagattira wano wakati ekyo kyendaba ekinyama kati guno musuwa gwazimba naye nga bagugattira wano kati guno musuwa bagukonekitinga ku kyuma basooka ne bajjamu omusaayi nga guyita mu kyuma bweguti bakonekitinga wano we bamala ne bakonekitinga wano eno festula eno kaseta wano waliwo layini 2 nazo ekyuma kiva wano
wano mulaba wano nekikoma wano kati waliwo ekyuma kiriko egundi bbiri bweziti kati nga bakikola nga waba nga kamu kazibikidde akalala ne kakola kati wano wajjayo omusaayi wano ne wazzaayo naye wano baba bajjayo nga bateeka mu kyuma omala eddakiika ziri awo saagala kuyingirira basawo naye obeera oli ku mazzi webamala ne bakonekitinga wano omusaayi ne guddamu babeera bagujjamu gonna bagujjamu nga bagooza n'amazzi gano amazzi abatulaba amazzi nsigo ekitutta mazzi amazzi abamu oba tufuuyisa ne bwonywa ekyenkana ki kyova olaba tugaana kunywa ate ne bakugamba nti bw'omala olunaku oba naku bbiri ng'onywedde katono katono genda okole dialysis amazzi bagajjemu nti mulaba omulwadde wa nsigo tuzimba nozimba noyerukirira bwoti nomyukirira gaba amazzi kusinga era amazzi ge gasinga n'okututta kati oyina bulwadde bukinaki omukyala wadde atulaba yoyo abatulaba kwe bali nnyo balabira ddala kakati nze nalwala banongosa prostate wenateebe omukyala wange ku byapa ekigendererwa njagala omukyala wange asigaze abaana abasomese mu byapa ebyo saamutiikako kunga omuwadde nti muwadde tuba mpadde ssente nedda agamba ntuyoze muntuyoze mwakola aba ansuubira ebigambo ebyo jo yesterday ebintu ebyo nabinnyonnyodde bulungi gye nava ne mukyala wange bajeni gye twatandikira nga muwasiza nembalaga n'omukyala Regina Zaina omukyala ow'empeta mukama gwe yajjululwa kuba nagenda okufuna bajeni nga mukyala Regina ndi naye ate bajeni ebiseera bye ebisinga byonna yabimala Kisolo n'amala nemutwala ettoolo n'amala abaana yabazaalira ttoolo bw'amala okubazaalira na ttoolo nembaleetera Regina n'abeera nabo wanemutundu ng'ebintu by'emutundu mbiguze nani ne Regina ate naye saabigula naye nti nabigula naye naye mbeera naye kwanze nali nkola wakola naye nakola naye nali muleka wano nga ngenda Kasese emboozi nagibawadde nali ne Regina nga yali Kisolo nembeera ne Regina ng'onali ttoolo mu nnyumba ya Regina mwe yazaalira n'abaana abo bonna bwe mulaba abantawaanya mu nnyumba ya Regina nembajjayo nembaleetera Regina ne basomera wano ng'omukyalo yaliwa tololo ali ttoolo omukyalo ono yakava ekamwenge kabuga abamumanyi ekisigula bannange mwena mumpeera obujulizi yakajja juzi mu myaka gino 11 mwafunidde empeta kaakati katugende ku ttaka afunye empeta atya nga Regina amaze okufa empeta agifuna Regina afudde nkutegedde naye nga n'abaana ba Regina abaana b'ono omukyala baalinga ne Regina yabakuza wali ekisigula amaze okufa abaana b'omukyala ono ne mbaleeta wano bayitawo wa Nalukolongo ne mbateeka ku ssomero lya Eliana Nalukolongo kakati bagamba nti ntuuyoze basi kitegeera bulungi bweziba entuuyo nga yanfumbira nga kacaayi nga ze wano sijja kukigaana kacaayi ko yakafumbanga kaakati nalabye mu kusaba kwa mukyalo oyo Regina Verena ali eddala Bajenyi sore mukyala Bajenyi Verena Kamaali emyaka 11 anagirinze njibala yali mukyala we era ate abaana yabazadde emyaka 11 naye kale buno obufumbo obw'amateeka myaka 11 ng'olinga yagala okumpakanya
anti nabadde nsabye ensonga eyo tugitereeze mu mawulire. Bagambye myaka 39 mu bufumbo obutukuvu. Naye giri myaka 11 mu bufumbo obutukuvu. Okutola ku myaka 39 giri giba gya kiki kawundo kakubye eddirisa. Oh. Okay. Kakati wagambye omuteeke otya oli walwala n'ogamba kamuteeke ku byapa. Yes. Beatrice Kakkana gwe beerawo ng'owulira. Beatrice Kakkana mukwano beerawo ng'owulira omuteeka ku byapa. Muteeka ku byapa. Wamuteeka ku bimeka? Namuteeka ku kyapa ky'Ebusega. Ku kyapa ky'Ebusega. Ne muteekako nga aweese n'oyo wa Nyondo Bosco. Nga kyeneewala aleme kujja okulumba Regina wa ekisigula. Kuba properties ekisigula nali nzimanyi nti zaani? Za Regina. Omukyalo oli namba emu. Namba emu. Ne muteekako ne ngamba kanteekeko no kino kibebi. Bwenfa eprote ejja kola ki? Ejja kuba yaabwe. Nali sinaba kugiziiba. Ojugula myaka gyadda gundi eyo. Myaka kati tujja kukebera ku kwegiyo. Obujulizi bwe buli awo. Ebusega. Kampala kibuga. Ewandikiddwako Kampala kibuga. Kampala kibuga. Ojja kulaba we nagigulira we nagikyusiza. Naye ate emyaka giyinza kubanga girimu andala accident ya myaka 23 kati kiringa mu myaka 25. Kuba nasooka kugula proti oluvannyuma n'empakasa n'enzimba. Okay. Omukyala oyo nemuze ettoro. Naye nga kyengezaako okulaga nti kamuwe proti y'Ebusega nagimuwanga aleme bwenfa ekisigula tajja kukola ki? Tajja kugabana. Tajja kukombayo. Jukira nti Regina alina abaana be basatu omulala yafa. Ng'alina n'omwana gwe bayita Nyiramugisa Vastin mukyala wange yafa yabeeranga ne Regina. Nga naye yamukuzizza. Yakula ne Regina. Regina oyo namwogeddeko nnyo nakati mwogerako kubanga ebirungi bye yakola Mukama n'amujjulula. Oŋŋambye wamuteeka ku ekyapa ky'Ebusega. Nensooka muteeka ku kyapa ky'Ebusega. Ekyo ng'okigula okigulidde ye. Nagula proti. Proti. Ne mbagamba eyo proti ya Bajeni Verena ne Bosco. Era bwe nadda engulu nga nkola ebyapa nagiteeka mu Kamali po Verena Bajeni ne Nsengimana Bosco yali bebi. Nga manyi nti proti eyo ejja kuyamba omwana oyo asome nga Mukama ntutte. Okay. Kubanga nga ebirwadde bimpitiriddeko ensigo nali zaali tenzirana kujja. Nalina sukaali, nalina pressure, nalina prostate. Kati ensigo kyenze nzifune emyaka 6. Ningamba proti eyo by the way nasooka n'okukyusa olw'omwana oli kuba nali mmanyi nti ebyekisigula byo biri fit. Kubanga abaana ba Regina baali webali wadde Regina yafudde nga n'ensi yonna emanyi yaani Regina. Ate nga ye mugatte. Ate ye yali omugatte. Kubanga era Regina batugattira eggayaaza nga ndi mu accident nabalaza omukono ogwakutuka nga ndi mu accident. Nze byange biba bya bujulizi. Ogulaba omukono guno amagumba temuli. Emmotoka nagikuba embalala awo wakati. Nga ntise kasooli nva Kamwenge era ewono omukyala ginasuubuliranga. Okay. Naye nga tulina Regina e Kampala era Regina bamukubira essimu namusanga ntegedde Lubaga dwaliro ng'onali ttoolo. Kozo accident ogifuna oleese oli omukyala namba 3 azadde kibebi kati kimaze university. Yeah. Okay. Kati ekyo nkitegedde. Ombuuziza ekibuuzo nti Matrimonial House yeeruwa? Teri. Tiyaliwo.
walina abakyala ab'enjawulo bataano bazze bafa abakyala bataano teyalina matirimuno house ne bananugale ne matirimuno house yandibadde yetoolo naye tewaali wawe naye anti yali mukyala we yalina okuba n'amaka twagagula wa etoolo egindi wana empigi wagula empigi nagula empigi kati njagala kumanya engeri empigi ogulayo otera gafuga kati amaka ga gono omukyala buli mukyala yenna gwe nalina nagendanga mbagulira kubanga wano ekampala bali tebalinawo ki tebalinawo ttaka omuntu yalinawo ettaka yalira egiina ate egiina bwamala okufa awo olaba amaka gange neŋŋamba nti nedda ekitundu kya legiina kyedalizimyamu ennyumba nga ntonotono nga ekyemmanga era legiina yagenda okufa nga tukkanyiza nti ennyumba y'ekyengulu ntono engeri gyeri yakuŋŋanya abaana nga tukubye n'ettanuulu yamatafaali emitwalo eki esatu awo mu poloti ye waliwo n'ebitooki banakisigula mu kimanyi bulungi kakati legiina yafa nga ettanuulu ekoze ki weeri tetunazimbawo mu poloti ekyemmanga weeri ngizimba amaze okukola ki okufa amagezi gangamba nti kakati mukyalo ono afudde yabadde akuŋŋanya abaana kanzimbe amaka gange ag'ekisajja gali kiki kyewayogedde nti kiba kyaki ganda lya sajja nengazimba nga bwewagalabye nga amaka ago gakuŋŋanya amaka gamukuŋŋanya omwana weeno n'oweeri era ssebo nga sirimbye n'abaana we bali mujja kubabuuza kuba muli bannamawulire abaana ba mukyala namba 3 babaddewo omwana webulenga maama we yafudde juzi wali wano Paulo Kakoza yimirire omukulu amulabye wali tubajja mulaba omulaba omulengedde maama we twamuziika mu wiiki eri bulenga enyumba yoyo omukyala ye wano bulenga ng'ovudde wa mama Fina n'okwirira wano esumbwe bwoti oyo naye yalina akayumba ke naye abadde wali we bakuŋŋaanira abaana boono ono antawaanya ono mukyala wange antawaanya babadde nabo babamanyi abaana ba namba 3 mbuuzayo akasemba ku kintu kiri omukyalo ono Regina nga tannafa ono omukyala yali abeerawa omulundi nkibuuzo oguddako nga tannafa 29 tuulu ono yali abeera eri Toolo ekabuga Kamwenge ebeera district Kebisingo webale kunyambako Kebisingo yali abeera yakajja ng'ono afudde yakajja omukyalo oli baali bakugatta naye abaana b'abajeni nkiddamu muntegeere bulungi nabo njagala nga bawulira kyobagamba muntegeere bulungi nti okukakasa nti bajeni yabeeranga Toolo ng'abaana b'abajeni babeera ne Regina era nga basoma bava wa Regina mubabuuzi ne Allen yennyini mumubuuzi Agnes mumubuuzi oyo Bosco mumubuuzi Allen tumubuuze eki nti mwabeeranga nani mukakase nti mama waabwe yabeeranga wa eri nga babeera wa nga babeera eno bano abaana bagenza okubeera ne mama waabwe nga Regina amaze kukola ki kufa mbaleese ne wano wetutudde nimbatwala ku Eriyana kati njagala kubuuza njagala ebyapa biwajja otekako omukyalo ono bajenyi ekyapa kyebusega kyawedde kyo kimu ekyapa kya ba David Wantente mu trading center ekisigula yali ndagaano ya Kamaali mujye giraba ababe balazi mweri mu kyapa mu mweri nagiteekamu David Wantente ekyo nkimuteekako naye kyali mu Kamaali anti ekibuuzo kiri nti wakimuteekako
namuteekako ku kyapa ku kyapa namuteekako ekyo kyenjagala okuwulira akikuume nemuteeka ku kyapa ekya Manuel Mukisa kiri opposite n'abawantente nakyo nakyo nenkimuteekako nemuteeka ku kyapa ekya John Mary Mutyaba ekiriko kakalina nakyo n'okimuteekako nakyo nenkimuteekako akikuume okukuuma kirala bw'onteeka ku kyapa nze oba ontaddeko oba kukuuma oba kukola ki oba okoze eki ontaddeko kyombuuziza nina okwogera amazima ebyo wamuteekako byenjagala okumanya nemuteeka netudduka nengula empigi wenamugulira ettaka lye nengula awokuziika ekijja ettaka ly'ekijja ziri eka 3 wali nemugamba nti wano nina okuteekako ne ku ttaka ly'ekijja tulina okubeerako abantu bameka netukkaanya tubeere abantu 3 ono namba 3 twagendako namba 3 Kamaali Bajeni ne Gaudensia yonna omukyala yalina kibebi wetwagwa mu accident na wano awa namba 3 kubanga twali ffenna nga tumanyigane tiwali atamanyi munne nawe netuteekako Bajeni Kamaali ne Gaudensia ebyo bimeka ebyapa bifusa bimeka ebyo byaliko sibaze ndaba bingi oli mu 8 ebyo meka 7 byebyo byapa 7 nenkwata ebyange ebiriko Kamaali yekka 3 era biri mu trading center ekyanja n'okwata ebibyo biriko Kamaali yekka ebyo ekyanja owaawa wano abeera Mpigi Mawokota ebbanga biri ku kkubo ba mu kyalo bya bibanja ebyo byange biri mu trading center ebisatu biri mu trading center kino ekyamaka agage genamuwa nakyo kiri katono nnyo ng'ovudde mu trading center awo kitudde ku eka 2 n'ekitundu wamuwa ekiki eka 2 n'ekitundu kuliko n'olusuku ate ennyumba tewamuteerako maka kuliko ennyumba erina ebisenge 5 kisenge na ddiiro shedi n'ekisenge kweri kikoneka ashibwe kati busebu buyagadde oyinza ogendayo n'olabako abaabukedde bagendawo wagikola nagikola ng'ennyumba amaka eyo gyewatumye matrimonial home yammwe ennyumba ye matrimonial home nali sikitegera ekigambo ekyo naye nkitegera nti ennyumba ya mukazi eya mukyala wange yempeta yeeruwa si kyekyo yeeyo awo mpuliddewo awo kati bwetugenda ku byapa tujja kubula wano nja kwerabira kati ebyapa byange bino ebisatu byendiko nzekka wano juzi bwendwala nemugamba njagala byapa byange nemugamba bimpe mbyeterekere wali wabimukwasa abitereke nakwata ebyapa byonna ebyo byembabuulidde byonna byendiko naye byetuliko ne basatu byendiko nzekka olw'okuba nti ennyumba yange eno etalina mukazi eriwa eyekisigula ekuŋŋanya abaana bonna n'abagenyi abavudde ekisulu bonna batuukira bonna ne bamama bange bwe bajja awo kubanga siyinza bakwata ne batwala ebusega ne batwala eginda awo kati ye kati nkwata ebyapa ebyo mugamba maama nti ye
embeera yange ogiraba nti tubiraganga mwana yenna kagodawuni kafo kategeera jangu nkulage nkwata byapa eteeka mu kiveera kya yero n'endagaano zonna ez'obupolotipoloti mugamba ebintu bino bibeere wali nentekamu ne kattanyenge mulemu okugendamu ebiyenje kuma byapa ebyo nagamba sebo tati akwira na tati tewali ajja kubitegeera nkukwasa ekigambo kyange webale nnyo nitutereka ekintu kyaffe otegekera baana naawe bireme kubbibwa abaana basome naye nga mbadde nkwatayo ekyapa kimu oba bibiri newolerako abasuubuzi ate nga nze munanga abasuubuzi babadde banyanguyira bulungi abasuubuzi tebansaba magoba nga bakola nkola ya kisiraamu nze mbawa oli nemuwa ekyapa natandika okumupa kasooli nenkuba nasigaza ekyapa nemala bwe musasula nanziriza ekyapa kyange nga yenkola gyetukolamu kati tuze tutambula ndwala ensigo zinkwata ensigo zirwala omukyala nemugamba nzijanjabira wano nengenda wali ebya accident byonna byonna egolo nabyogeddeko sagala kubiddamu ndowooza ababirina ndowooza batulaba era ababiterese babirina kabira yewa kabira eri kyanja wano eri mu mawokota wagabira mukyala wewali ennyumba eno wewali eka zino ebbiri n'ekitundu niwabaayo eka 3 ate gawuda ezekijja ne gawuda walina eka 2 n'ekitundu kati njagala kumanya gawuda ne kabira byawukana tuli mu katundu kekamu anti zaani ezo ezirwa gawuda ani nanyinizo ettaka lyani liryo lya mukyala lyange ne gawuda nze enkola yange yeeyo sikola kintu basitaddeko omukyala yeeyo ekintu kyenkola kyeŋŋamba nti nkigulidde gawuda nkibeerako naye kuba enkya bwenfa ate ye bwafa kisigala kyange kamali bwafa kisigala kyani kyamukyala jjukira nina abakyala abaana banjawulo akati bwe simutongoza ekinteesaako ebyapa bibiri gawuda ne verena ne kamaali kamaali ne verena ebyapa bibiri nga kyembagamba ettaka ly'omukyalo ettaka ly'omukyalo bwenfa oli omukyala ayinza okutunda nagamba abaana bano n'abazzukulu ne bakafiiramu ne gawuda ayinza okutunda abaana n'abazzukulu ne bakola ki ne bakafiiramu kati bwe tuba abasatu kikalubamu kati yabitaddeko gavumenti ate gavumenti singa ekyo kyeki yeeruwa yabadde ateekako yaki kati nebino ebyomu trading center na era kwali byo taliiko ne gawuda taliiko gawuda taliiko oliko wekka biri ebyo yabitaddeko gavumenti yagitaddeko yabitaddeko gavumenti ninawe natuuka nga ntegedde byapa byange byonna bitaddeko gavumenti nga sirina ne bwemba nga neetaaga oba miliyoni 5 oba 10 nga nazijjawa yateekako mu gwakuna n'emyezi 6 giweddeko tuli mu Desemba anti ŋŋamba emyezi 6 egya gavumenti bwe yamala naddukira mu kooti baluwa ya kooti naddukira mu kooti nti ayagala ki divorce ayagala divorce naye kaakati ye mu divorce akugamba ki ensonga twazisomye eggulo waliwo aze leero ayagala kumanya mu kooti ayagalayo ki nsonga wili batuyambeko wali nyinza okwogera bya bulimba kubanga batulaba twagala bituufu naye ng'ensonga esooka agamba nti nagenda mu bwenzi mu luzungu mujja kinyonyola bulungi
Dorotale era wakola obwenzi wabweru wobufumbo bwammwe wagenda mu bwenzi nakola obwenzi naye nga n'omukyala gwe yagamba nakola obwenzi omukyala oyo yamundabira ng'akyali kabuga uyu mukyala wange ono namba 3 ono mukyala ng'ali kabuga baneiba baffe balina omuwala oyo yali neiba waawo omukyala ono bajeni yeyamundabira ne maama w'ono omukyala gwenina yeyeyimirira aleni mu ddiini ng'abatizibwa amuyita malaaya ntegerekeka nkuwulira omukyala ono namba 3 gwayita maama we mubatiisimu oba bwe batyo babyogera kyekyo jene bulya nkulabyeko awo kaakati alodalotale agamba nti embeera andi kyategeeza bwe mba mwafumbirwa obufumbo obutukuvu tokkirizibwa kugenda bweru buba bwenzi omukyalo ono gwabalaga bassebwe ne bannyabo n'abalabye bagundi mbagambye n'okusooka bwe twali tuzaala n'omwana asooka muono omukyala gwalaga nti malaaya omukyala wange ono bajeni yeyamukufunira n'okumuzaalisa yamuzaalisa namuleeta e Kampala ne tupangisa akazigo bwe yatuuka okuzaala nemuzaayo eri mukyalo bajeni gye yamumpeera bajeni yeyamuyamba n'okuzaala mujja kubuuza bajeni mukyala omwana bwe tulina omukulu amala ndejje amaliriza bibuuzo leero ndowooza bimaze na leero endejje bali mu kumaliza bibuuzo bali mu kumala bibuuzo omwana ali mu myaka 23 obufumbo bwaffe buli mu myaka 11 obwenzi nabukolera wa habulaga ensi twetaaga ne kaakati omukyalo ono mumala kugata bajeni amaze okugoba abaana babeeranga wali mu kikomera yebeeranga waabwe kubanga yadda waabwe nga nfunye accident eno gye mulaba nga ndigayaaza myezi 3 niyeddira ewaabwe ng'olaba embeera tojja kusobola kati yagobya abaana nengenda mpangisa kitemu sookoleka abagobera ki abaana agenda kuba nnyonnyola ekisinza ku kyogera anti ngamba kyajja kitya ki ekyaliwo ekyaliwo nakeerako makya nga oyo Agnes akoze amawagaali Kisubi akoze amawagali kiki akoze empisa mbi ku ssomero ekisubi baali ekikomera ne bafuluma baali abaana 3 bwe bafuluma Agnes ne bamugoba yali agenda kukola bibuuzo bya 6 atoloka ku ssomero agi ono gwendaba wano oyo ku St. Lawrence ku senior 4 bamugoba empisa zeezo ng'akuba ndongo nga atoloka genda mu atawanya balenzi ni bamugoba yakola ebibuuzo ng'amuvuga buvuzi mutwalayo senior 4 gwamuvuga omutwala ku sono bamugoba senior 5 ne mutwala Kisubi bwanongokirira na mulanda nagisoma senior 6 yagenda kola bibuuzo nalinye kikomera ono agi gwendaba wano oyogola bamugoba kati bamugoba ne mugamba mama nti Agnes oyo nti sikuwulira bwe bamugoba mu ssomero nzina munona nono omwana wo ne mugamba Agnes ono agende wasengaawe omusindise wassenga wali luwumula agende wasengaawe sijja kusobola ng'abaana balala basoma ng'ali nabo ng'ate ye tuli wano mu nju kakati awo omukyala we yatandikira okutabuka atandika mwana wange
nabano bagende oba bano omugize n'abaana bagende nabano bagende baveewo wano era Agi agamba nti mwamuleeta ne mumubuuza oyagala kusoma oyagala kinagamba ye ayagala kusoma n'ogaana omuweerera akulimba ebibuuzo bitandika ebya mukaaga mama we gye yali amukwesi nimugamba Agnes muleete namuvuga nga mutwalawa ku ssomero Kisubi mu senior 6 mu 4 senior 6 fu yamukolera wano St. Lawrence ng'era nawe gwe omuvuga nga ffe tumuvuga baamugoba ku ssomero bo tebamusobola mpisa mpi bwagera ku makya nga mukyala wange bajje n'agamba abaana bonna yabagoba nengenda mpangisa ekitemu abaana bonna olw'okugamba nti batazaala olw'okugamba nti Agi bwe babiganya okusoma nkutadde maama agamba ne bano besizaala nabo bagende banviire bwe kyali lwali luwummula Agnes ne mugamba empisa mbi z'okoze nzi sigenda kuwummula naawe gende wasengawo olwo omusindika wa ssenga wa ekisolo eyo agibambye omugye Kampala omutwale mu bummonde n'agaana teyagaana nze saamanya nyina gye yamutereka naye olusoma lwa mukaaga okukola ebibuuzo nategeera nyina gye yamukwese mabega w'ekikomera kyaffe yali amuterese nga gyabeera mu banneyiba omukyalo oyo nemugamba njagala mwana wange agende akole ki akole ebibuuzo kakati Agnes natandika okukola ebibuuzo bya mukaaga naye wakati awo omukyala n'agamba abaana bonna n'abagoba bonna abatumusiime n'abalala awaka n'asigalawo ne Charles ani amuzaala nze ngamba mama we yani yuyo ye yasigalawo ye gwazaala sigalawo kati kyenakola nengenda mpangisa ekitemu bano abaana nembatwalawa banabo bewazaala mu bakyala abalala mubakyala balala nentuuza famire nendagamba titeese tukomyewo tumusiime tumusiime yabeeranga waabwe era nagenda nendita tumusiime n'abeera mu baana abo ne kaakati tumusiime n'akomawo n'alabirira abaana nasigala ndi ne mukyala wange bajeni twagera ku makya mugukuna nga aggalawo omwaka guno gwe tumalako 2024 n'aggalawo naye ng'ekyamugazaawo waliwo ensonga gye wambuuziza nze badde mulwadde ensigo nali nva ku Noviki nenkubira mukyala wange nemugamba nti waliwo ennyumba z'abapangisa zabadde akuŋŋaanya yabiraga mu bukedde awo n'abagamba mubadde nfuna miliyoni simanyi nsanvu nti yabadde azisolooza nga mukyala wange asolooza ssente nga mutabani we yakola lisiiti kuba mukyala wange tamanyi kola ki kuwandiika ekalamu ntono kati nembabuuza ssente nga ntono nga zijja ntono wajjanga ssente nga mmeka gibadde emyaka 2 nga oluusi ampeereza kuba mbadde ku ndiri oluusi aweereza $5 miliyoni $8 z'abafunye kati nga nze sikebera lisiiti sikebera abatasasudde sikebera n'abakoze eki nga mutabani wange oyo Bosco yakola ki yakola lisiiti kati mbagamba nti njagala kuleeta aba property amba mukyala wange ngenda kuleeta aba property basolooze enju ezo nfunenga akasente akomulundi ogumu ate oluusi bo bampa ssente nga tebanakola ki nga tebanasolooza
bo ne bazejjirayo banyambe mu bulwadde naye nga abajeni ono abadde afuna $50,000 musaala gwe ogw'okusolooza ennyumba ezo. Maama w'abaana bano ba Agi. Maama w'abaana ba Agi. Omutawaana guva ku ki? Emberebezi. Nze okugamba nti ndeeta ba property basolooze enju. Okugamba nti oleeta aba property batandika basololeza ennyumba. Lwaki wabaleeta? Ennaku zino .com yajja. Bino abapangisa bye batawaanya abantu naye kenyini yali akaaba ng'agamba abapangisa bamulemesezza nti abapangisa bamutawaanya. Abalala batoloka, abalala bakola batya. Gwe n'okisalira amagezi. Ekisalira amagezi. Property erina okukola ki? Abakugu mu kyo ke bakikole. Naye nga mukyalo oyo abadde azisolooza okumala emyaka 2. Emyaka 2 lwaki byali myaka 2? Nalwala nengwa wansi. Era wali walwalako emabega? Emyaka 6 nga ndi mulwadde ensigo nga ndi wansi. Ng'omukyalo oyo asolooza enju ezo. Kati bwe tutuuka awo ne mugamba nti property kesolooze kuba kati njagala ssente. Oyinza okwagala $3,000,000. Oyinza okwagala $2,000,000. Omulundi ogumu kyabadde takola ki? Kyabadde takola. Nga ate n'abapangisa nga bamutawaanya. Bwe nagamba okuleeta property mu Gwokusatu awo era yangamba nsasule Ogwokusatu. Nimugamba weesasule sente gw'ozirina ne yeesasula. We yagenda eka akaofiisi ke yali abikoleramu yabisuulaawo ebisumuluzo. We yagenda eka neeka nakola ki? N'asibawo. Agalawo. Nakakati. Naawe togendayo? Nakakati wasibe. Tokkirizibwa kulinnyayo? Sikkirizibwa kulinnyayo. Neri ennyumba gye nkugambye family house yagisaako ne kamera buli nsonda. Okuva mu mwezi ogwokuna abaana gye bali bakuŋŋaanira teri mwana akola ki? Teri mwana alinnyayo okuggyako ababe bokka. Bazaala ye. Bazaala. Nange kenyeri nansalako. Naawe tokkirizibwa bwe wagendayo bagamba ki? Bwe wagezaako ogendayo tagulawo nenziruka. Waliwo omukwano gwaffe bamuyita Jojo. Nanyini Jojo primary school. Nimugamba tuukirira mukyala wange tulabe ensonga. Mukwano gwammwe mwembi wa famire. Wa famire. Teyamuwuliriza. Nengenda mu baana abakyala ab'ekitundu. Babatuuze. Bannange mumutuukirire omukyala oyo mulabe ensonga kyeriwo tiyagulawo. Nengenda wa vice chairman Ntege. Tiyagulawo. Waliwo omusuubuzi Nabutongwa ne Mutuma yagamba ensonga zaffe zigenda mu kooti. Yayagala genda mu kooti. Nenziruka ku parish kyaki Bunnamwaya ku parish Sendi Javiira. Abakristu babiri bamperekera saagala kuboogerako ku mawulire. Batuwerekera abakristu babiri ne senga w'abaana nnono kujja w'abaana twagenda naye. Bwana mukulu w'ekigo n'amuyita yamugamba sikunyoomye n'ensonga zange zagenda waggulu. Ni kaakati mba ndi awo ke katabo okukola akakooti nga bansamunizi bakwetaaga baneetaaga bye yawaaba mbu omukuba divorce omutulugunya. Agamba mukuba mutulugunya. Omaze ebbanga otulugunya maama w'abaana bano. Alimba emyaka 39 gye baabaze bo mu Kikukuju. Siyombangako naye, sirwanangako naye. Ensonga ezatutabangula ezo zakulaze zaali za mwana we nga nkubye ennyondo wano. Omwana yakukuba ennyondo? Omwana koolwo lwendeeta aba property master. Kwawe nategeera nti oba bali bakiinamu interest. Ekyabanyiza kyali ki?
omwana agambe toddamu kulinya kisigula mwana yagamba Nsengimana Bosco sikuwayiza wali wano mu bakozi lwaki tofa mama nafuna emirembe lwaki tofa mama nafuna emirembe Bosco mwana abalungi bafudde gwe lwaki tofa naye yava mu bbanga kozi kyava kuleeta ba property ntegerekese n'aleeta ennyondo Bosco kati akakagundi kakugamba bandaga ka video nga maama omuyisaamu kakagula ka video ko kakugamba Bosco twali ku poliisi Bosco ne bamukwata ne baŋŋamba kubira maama we ajje mumubonereze kati mbuuza omwami oyo yakola ka video yaako kuba nali ntudde mu poliisi nga bwe mundaba nga ndi mulwadde nali ntudde munda awo waliwo ka ofisi ke nali ntuddemu mwami gwe eyakola ka video yaako bw'oba nga oli mutuufu nga ka video yaako gwe wakakola ng'olaga nze ne mukyala wange nga tuyombagana kamaleeyo nkusaba kamaleeyo kalaga abalabi kalina ka sekendi zinnya 5 akulage ka video ng'ogenda kuyomba ne munno alage mukyala wange ngajja nga bamuyise nsaba olage mukyala wange ngajja nga bamuyise olage mukyala wange ngajja nsange we nali ntudde olage mukyala wange olage abalabi poliisi ng'ekutte Bosco nga yeebase wansi we bali bamutadde olage abalabi abaali mu ofiisi eyo nga tugenda kubonereza Bosco olimu okulaga oluyi olage nga tulwanagana ne mukyala wange nga bwe wabiraze omukulu ono omulage nti bwe twalwanagana ani yatutaasa sebo osobola okulwanagana n'omuntu newata wakutaasa tewabulawo olage baana baali mu ofiisi eyo nga tulwana kuba twalimu Bosco yalimu mukyala wa Bosco mukamwana yalimu nakazukulu kalimu n'abasirikale baalimu ne benali ntudde nabo wana abasirikale baaliwo lwaki olaga luyi lwokka mwasetinga kompyuta mutya lwaki tolaga mukyala wange nga ye anyigiriza ankuba bikokola lwaki tobiraga mwami Kizza nategeera ni mwami Kizza gwe wakola ka video yaako Kizzo w'amawulire Kizzo wabukedde mumanyi mugamba alage abalala bonna be nali nabo abali baze mu nsonga zaffe lwaki teyabalaga lwaki tewalaga abaana banyina ba Bosco abaali beekalakaasa wansi awo olutalo lwakolebwawo olutalo we lwatandikira lwaki alayako kaluyi oluyi lwava mugulu wava mu bbanga n'okuba omuntu sebo bwe nakuba mukyala wange ng'avaawo nga batutaasiza kyogamba okavidiyo mbu namukuba nga bwe bagamba namukuba mukyala wange nga tewamulaga ng'asituka agenda nasigala ntudde nasigala nyimiridde twalwana tutudde twalwana tuyimiridde njagala obiraga abalabi aleme kuleeta sekendi zinnya leka kuleeta sekendi zinnya bw'obanga wakwata ebintu ebyo twamalirawa nga tewabiraga kubanga tetwasula mu poliisi munda wasebo tetwasula mu poliisi era bwe twamala twagenda ne baneetondera Bosco nagamba ebbaluwa nagibalaze nga tewabiraga nga Bosco awandiika lwaki ng'akwetondera Bosco nga neetondera ng'awandiika lwaki tewabiraga kubanga olimu ekitali kituufu Kizza wabukedde ababukedde omwami oyo mumubuuze lwaki ebintu ebyo byonna teyabiraga bwe twagenda ne tweto mukyala wange nsonyiwagana lwaki tobiraga lwaki awo tebaleetawo temuleetawo agi wooli wano ne Helen lwaki awo babuuza lwaki vidiyo gy'olina ya sekendi 5 lwaki ewatandikira lwaki toleetawo ne Aleni ne Mukoye yenyini bawa Aleni bali awo ne bawa Aleni yali azze yaliwo muzeeyi toweeyambula ne bawa Aleni yali azze yaliwo
ng'ate anonye eki mu simanyi era abantu bagamba omuko atambula mu nsonga za sizaala nenyazaala era ayagala ki baaliwo omuko oba nfuuzi nga naye talina bazadde mmwe bazadde be ojja kubuuza aleni bakubuuze aleni omusajja wamugjawa aleni omusajja wamusanga ludda jaliwo bansonyiwe jjo saabyogedde kubanga nagambye njogera byanti naye bwombuziza kateepu ako anti ndalabye nga wakuba omukyala neŋŋamba abaana bagamba mama waabwe omutulugunya onfunire kutuza oliko okunywa balina nze manyi ndiwa abaana abo abakulu abatulaba abaana abo balina ebintu bye bakola nga nziyite eddiiru nakunsibako bintu nyonooneke kuba balina newe bayogedde mbu simanyi mu kipapula wakirabye kiri ekiro kitwala munaku nti natta watta mama w'abaana bali oli omukyala ogwoyagala bitulesi ne wiri basiba abana mbalaba webaliwa teyabaddewo mukulu waabwe bano baali bato nga babebi omukyala oyo okufa jjukira bwamala okufa nembaleeta wano bakitegera batya nti natta mama waabwe oyo omukulu bakijjawa okuleka mama waabwe yabateekamu ebigambo mbu jole samonte nti muganda w'omusajja oli gwogamba omuko jole samonte agane mukowooli sikitegedde ekyo ate Helen agamba nti famire ya bbaawe mbu bagagga nnyo n'obbasinga kituufu tusiima baba abagagga tusiima naye aleni bwoba wafumbirwe mu bagagga ebyewange byagazaaki ebyewange ne maama wo tuleke baba yafumbira mu bagagga kyamukisa abeere mu bugagga ate kati sente zewayanjula wagambye n'ovuma n'okuvuma nti sente bwange wabusitula n'obutwala n'odduka era mwagambye n'okugamba mbu mwayanjuza $5,000,000 naye mwajja n'ekibinja ekimanyi miliyoni zemwampa zaali nte 4 naye mumanja $5,000,000 mwatandise n'okumanja $5,000,000 mweze mwampa baani ababanja aleni yabyogedde ga sente zange bwe babanjula ewuwo bwe bayanjula ewange azaagala sente ze watwala sente zaffe zituwe kakati njagala boogerenga ebigambo nga byebyo balemu okwogera ebintu ebituswaza ate nga tebiriiyo tubadde ku katambi ako sebu akatambi ako kagoberere omukulu oyo eyakakwata mumugoberere mubuuze nga tulaba abantu baliko polisi ebeerako abantu bangi abantu waliwo abafamire bange baali bamperekedde waliwo abaali bawerekedde mukyala wange bosi ku polisi naye Charles yali yakukola ki Charles ki olina omwana gwe bayita Charles Charles oyo yasembayo mu bajeni mu bajenyi yasembayo lwaki ye wagaana omuweerera sigaananga era bwe tugenda ku ssomero wali wabadde asomera agenza okugaana okusoma ng'ali mu ntalo zino ez'ebintu naye ali mu ntalo za bintu awerekera maama we ne mu kooti abamubeera mabega oyo Charles yali ayagala kuvaamu mu kusiniya 4 nemugaana nemugamba wekakabe baba mpulira wekakabe osome siniya 6 nkutwale Nairobi osome kosi ya tractor kuvuga tractor oyo mbu wagaana omuweerera Charles sebo ujja kubuuza Verona agiwuna akulumiriza omwana w'omuwala abaana abo maama bakokinze bubi Verona nkugamba ekituufu nti Verona nanyini essomero lya Verona High School Kisigula Mr. Kabanda mubuuze Kamala abadde asasulira Chelsea era weyayemererwa okugendayo nali muwadde n'obuwunga oyo Verona naye muwadde twabalansinga ne balance namutwalira maama we eyamumpa balance gwe nali mbanja Verona nga nsasulidde Charles ng'omwana aganye okugendayo omwana ali mu kulwana ne baganda be baagala byanfuna okusoma agamba kusooke kudde wali omwana agamba wali oganye omuweerera okitegere taata obujulizi mbukuwadde
Charles tuwagana muwerera Charles nga njagala mali ne mukaaga musuubiza kumutwala wa Nairobi asome kosi ya tractor naye mugambye soko mali mukaaga ofuna oluzungu olukola ki olusobola weyogerengako atulaba ebintu ebiwulira bigenda maaso tugamba nti Equity for Men tutambula kulaba nga tugoberera obwenkanya buno eri abaami nti abakyala bangi nga bwe twakugambye oba n'abaana abawala bakozesa omukisa guno olw'okuba muwala olw'okuba mukyala nga bw'onoogenda mu maaso n'owuliriza ng'ali ku poliisi yeesansabaga ali mu kooti yeesuula ensimbu omulamuzi awulira mangu poliisi n'empya ezikuyisaamu mangu awo watulugunyizza omukazi wakoze eki okitegedde kyovala tuvuddeyo okulaba nga tutambuza ensonga eno twagusizza eya Haji Ali tetwagigusizza but at least yafunyeko ku buweerero kati ali wabweru wa komera ayogera ava waka alya ku mmere anaabako asula bulungi eddembe lye yalifunye gwali eyo obyogerako ki otugamba ki abakyala mubategedde era ndowooza abaami abali kuno nammwe abalina banyinammwe ekyokugamba banyinammwe mukitegedde emmaali ekussa oluusi omwavu abeerawo neyeyagala ne capatize naye gwe kasitoba ne property kuba ne gundi waliwo akugambye wano omwami mwerabidde wampereza message noŋŋamba nti kasita noŋŋamba nti naŋŋamba nti lwaki tokola olina abaana bameka omugatte 13 13 bw'ogatako na bano ngamba bazze oba bange ono omukyala bw'akakasa nti bange ani wabaddewo abagamba nti muze yekkiriza abaana bonna jjumula obatwale ku DNA afulumayo gwe tutiikinga nti Kamaali Po oyo wange James Gundi Kamaali kyekituufu kati agi ono ye omukozi otya Agnes ono omutwala ddi ku DNA abaana ba Verena njogera ku mpewo wano lwakuba nti akasente ka DNA simanyi tunula wali teziba nyingi mitwalo 8 mitwalo 8 kakadde kamu nja kutwalangako omwomu nsooka ne Allen osooka ne Allen ate mbuuza bw'agaana okumutwala nkola nti takkirizibwa gaana nsooka ne Allen lwaki Allen bwemala nzizaako Bosco ogenda kusooka Allen beetegeke bazambale Allen bwe kiba kisoboka ngenda kwewola Allen tunula wano Allen bwe ntunula empisa ebintu Allen byakola mu mazima matuufu DNA ne bwe batenafuluma Allen nyinza okuba nga sinze muzaala omwana n'akuvuma ekivumo nkiddemu nafunye ensonyi nga nkyogera kye yavuma omwana yakuvuma nkiddemu afande gundi yani Mugalula afande Mugalula mpeera obujulizi waliwo nga ankutte kiyifuyifu n'esula mukomera bankwatire mutundu waawo nga kiki sikitegeera era omukulu wa polisi yabagamba ono mumukwatidde ki afande Mugalula yaliwo saagala kuyingirira nsonga za polisi kubanga omukulu wa polisi yanimira agamba genda muzeeyi oli mulwadde genda sebo tukwebaza ale nalaba bangambye genda yangamba nkyogere bannange munansonyi okwogera ku bukedde kigambo ekyo si kirungi kuyisa mu kamwa naye bwe munzikiriza sebo nzikiriza nkibabule kiravuma Allen yakuvuma muze olagawa nzikiriza nkyogere ate wa yakigamba gwe mugambe wuuyo Allen wali ne Agnes muliwo olwo mumpambye natete Allen ne Agi bakugamba ekigambo Agnes agamba omusajja oyo Allen Agnes bombi kambogereko Agnes agamba nze sigenda kuvuma naye omusajja oyo yandisuze mu komera 24 hours Mugalula agamba muzeeyi weetambulire genda tulina nsobi Allen agamba nyoka amazzi agamba ani nze asitagafulula Allen wagamba otya uyo mwana
afande Mugalula mpeera obujulizi waliwo oyo mwana simanyi nti asibuka waffe DNA yegikulamula omutwala ku DNA Katonda wange nafunye esimu yo bwagaana nga nkubira Allen yakakasa gwa muzaala yagambye mbu ayina engeri bw'aba atambula akutamamu nga ggwe nabadde njogera naye naganze taatola bwe mba tutambula wano olwakati nga bw'oli bwoti mbu kazaale ye kwe yeepimira era bw'anajja ng'oli bwoti ng'amanya taata wamuvuddemu naye okimanyi nti omwana okumanya nti wuunye namala kufa byali byadda nga DNA tennajja anti kati tumukebere ogenda kukebera Allen ngenda kusooka kukebera Allen nzizeeko Bosiko no ng'omwogeza base Bosiko no ekikolwa kye yakola bassebo ne bannyaba abantu abazaala abaana n'okwata omwana n'omuweerera n'omutwala ku nasale n'omutwala primary ne weewola kasente n'omutwala n'atuuka ku siniya mukaaga n'amala n'omunoonyeza omulimu n'afuna omulimu n'agula n'emmotoka n'agula n'eyokubiri n'azimba n'ekizimbe n'abalagiridde we kiri wali naye olw'okuba ngambye ennyumba nze wadde propati najjayo ennyondo yajjayo ennyondo yaleeta ennyondo Bosiko wano we tuli wano sebo wano abaana abakolera wano singa tebamukwata nadduka nenzirukira eri mu nyumba eri empumulira ninayo obuliri mba ku dialysis ne bakoomo nayagala n'okukuba endabirwamu z'olugi ng'akunoonya akwagala ng'akunoonya olwakugamba ki toddamu kulinya kisigula ekisigula wawe abaana mbabuuza singa mwamukuta ebifaananyi baga twarwanye n'ennyondo teyita mu ndabirwamu nga tetulina ngeri kije tusobola okukwata kamera waliwo naga alabika yakuba ababooda ennyondo oyo Bosiko bassebo ne bannyaba omwana oyo Bosiko mujjukira we nayogeredde nti omwana oyo bamuleeta nga ndi mu accident sigalako katono muzeeyi nga bwe tugenda maaso wano njagalayo eddakiika 2 data abadde aweddeko ndi mu kumuloodinga wano abatulaba ndoza muwulira obwetaavu bwa ssente obwetaavu bwa mane abali ku YouTube mwe bali kutugoberera mubeeko obubaka bwe mutugamba ebintu mubiraba mutya omutuufu yaani abaana mubalabye n'abazadde abakazi abasajja mulina kye muyiga mu mbeera eno mukyamuka nnyo n'abakazi kati baba no muzeeyi kali mu kumujjuntuka ali mu atambula akolima eddata abadde aweddeko mutusaasire kansooke mbawo ennamba mungulireyo ku ddata kambawe ku nnamba mungulireyo ku ddata awo abadde aweddeko kapooza ako kemulabye ennamba eyange eri 0701 55 8563 asi network abadde data 0701 55 85 63 ate badde network abadde data naye kati katupange tutambule Bosiko omutwala ku DNA yakugobya nnyondo teyakuyoola mukko teyakwata omulundi ogwasooka nali nva ku dialysis era nga ndi awo mu motoka nga sinaba kuvamu nagenda okulaba nga omwana yekyanze jjukira nti maama we namukubira esimu nemugamba nti ndeeta ba property nga ndiwa ku ddwaliro ndowooza n'abakubira n'abagamba takali mukakoze eki kayise nasanga Bosiko ne Allen nga bali awo banteezi Bosiko ne Allen nasooka ayagala kunkuba nankuba n'ekigatto wano naye abakiga baga abalwanyi muli balwanyi oli bakiga banyalwanda nze waliyo ndabyeko nga ndwana n'omuntu sibeera naye muzeeyi simanywa babuwunga wano obo bakuba kyovulaba nti abaana abo obeewuunya gye wabajja beewuunya gye nabajja Allen naddala Bosiko oyo okukwata ennyondo okuba omuzadde gwensomesezza siniya mukaaga baga naye tobakoledde
tobayambye kati naddala Bosco omwana omulenzi towamuyamba. Mukama wange omwana siniya mukaaga nali muganye n'okukola nanemerako nga njagala agende ku university. Je naga ayagala kukola. Naga ayagala kukola. Najja wano na registeringa kaveera. Akubuunga natandika okukolera wano. Kulole y'amasannyalaze. Yesasula kakadde kamu. Ne mugamba ojja kusasula nga 8 nkongererengako emitwalo meka? 2 buli bw'okubalole y'akasoolo. Ngenda kwongererangako emitwalo 2. Manager wuli. Mbala mu kitabo nga nakamwongererako emitwalo 2 mpeza miliyoni 16 ne muza miliyoni 15 nakakuwa zindage. Nti muzeyi wangamba nzigabenga. Azigabenga atya? Mpanga nzigabe ndi bwe ntungu enguza abantu mbaguze layisi nga nsazeeko emitwalo 2. Kye yakuddamu ekyo? Kiyanzira. Naye ngamba namukolera. Kubanga abadde akolera wano. N'agulawo emmotoka box body. N'agulawo mayika. Ng'akola wano? Ng'akolera wano. Mu kyuma ekikyo? Ng'akola wano. Ng'aleeta kasooli we. N'akubirawo. N'asasula amasannyalaze. N'afuna amagoba. Naye nga basuubuza bamuwa ebirime. Nze nabamulaga era bampulira. Babadde bakolera ku linnya lyange. Ekyokumukolera kisinga ekyo kyekiruwa. Yali ayagala ki? Ayagala ki? Ayagala kisigula. Ennyumba ye nagibalagiridde eri bandwe wamutaawo tunula booti anti eyo ye yagyezimbira yazijjawa wano yazikolera yazikola wano magezi gange. Bosco oyagala ki? Ekirungi kisinga ekyo kyekiruwa. Amagezi gakozesa ani yagamuwa. Ne bwaba yogera luzungu nti how are you ani yalukuwa. Lwaki teyeebaza? Okay. Kakati ebintu byange bwe mbanga nze nina ebitutawanya ne maama waabwe nga bwe nzize mbabuulira abaana bano lwaki babiyingiramu. Shuku agaye mugulire ennyondo alabika ayagala kukuba ba boda boda ndabe ne shuku ekyo kyaki. Only justice for muzeeyi. Kati andi obadde ngamba abaana agi omutwala diye ku oba agi ye alabika wuwo. Akasente kati abaana abo ab'omukazi bonna abo bonna bw'otunula Charles ayinza okuluma embaba oba omuzimu gwe gwamuzaala simanyi. Charles akola atya? Onagenda kutta bantu nga ki ekimulumisa embwa? nze ntegedde. Ava kuki? Charles takubuuza? Tambuuza. Naye abaana abo Tambuuza. waliwo abuuza nti gwe abakiga obamanyi tya? Oludde nnyeni abakiga wabeerabira? Nedda sebo. Sebo abakiga ziba mbeera ze boogereramu naye abakiga balina empisa. Balina empisa? Balina. Ekimulumisa emba bukiga bommonde na bulo kitemu nakyo nakyo kigenda kukwata nnyondo nzinzikiraba wate taatawo okumuyitako n'otomubuuza. Aleni ye bwajja akubuuza. Aleni jo yagaye nti oli mukwano gwe nnyo muli ba mukwano gwe ne Aleni. Oyo Aleni kambabuulire. Oyo Aleni yanziba. Oyo Aleni yanziba. Eyaleeta omusajja n'akuwa obukadde 8. Yange kubuulira Aleni yafumbirwa omusajja eyasooka ne balemaganwa. Aleni ne mukolera edduuka awo. Nyumba z'olabye kowetedde. N'omukolera edduuka? Ne mukolera edduuka ne tukola n'ekitabo. Ne mugamba Aleni nti ojja kutundanga ng'okufuna amagoba obeere ng'okomyawo. Ku ssente ze nakuwola. Ssente ze nakuwola obeere ng'okomyawo n'endeka mu bbiya n'endeka mu buli kimu n'obuliri bwe nekumuteeka emabega ng'afunye ebizibu. Nze ne maama we. Aleni n'abeera awo. Ono omusajja gw'alina ndowooza bwe yakola ki? Bwe yamufunira. Kati Aleni bwe yali agendawo omusajja oyo yatikka byonna. N'ebyedduuka? Byonna. N'amakuleeti na buli kimu. Omusirikale gwe nali wano n'agamba mukwate mbakuba kasaale nibagamba baleke. Baleke bagende, muleke agende. Naye ndowooza kimulumiriza. Ebbanga eryo ng'atuuse eyo n'akomawo n'agamba taata neetonzi. Kakati tujagenda nga nkuddizayo akasente k'omulamba. Niyo nga nkusonyiye. N'omuganya nkusonyi. Naye wakakasa sente wazimuwa? Ezedduuka okakasa wazimuwa? Ekitabo kojja tukyakirina.
ekitabo weekiri kye twawandiikamu ekitabo weekiri naye abaana bonna b'omukyala bonna bakubba naye agi ye talina kubba. Agnes enziba gyabadde abbamu agimanyi. Agnes ogimanyi bwe nakukomya ekisubi ng'ogenze ne sales manager obimanyi Agnes yatikanga obuwunga wano nga butute mu field n'ayongerako obubwe ng'ayongeramu ng'era omwana w'omugagga. Si mwana ate omwana w'omugagga nkuwadde twala obusawo 10 ng'oteekamu 5 obubwo 5 nga sibukuwadde tebuba bubbe obwo. Kati nze bwe mulaba nze bassebo ne bannyabo abantu abandaba abasuubuzi abandaba muntegeera bulungi omuntu kasita bamwe koona kasita bamwe koona nze kasita tukolegana ne nkusanga ng'olimu olugalogalo omuteeraawo. Kakati njagala kuwunzika kuba obudde bwanditulemesa. Mu kkooti omukyala ayagala divorce, maama waba Allen ayagala divorce. Kyekirala kyayagala kati bino ebyapa byagazaaki. Mukama wange y'ensonga lwaki neekubira nduulu. Bwe twagenda mu mediation eya kooti era ekibuuzo ekyo nakibuuza era neemusaba nti njagala ebyapa byange ndi mulwadde. Njagala kwejjanjaba mu mediation. Talina kyeyaddamu. Njagamba nti talina kyeyaddamu. Ne tudda mu mediation omulundi ogwokubiri talina kyeyaddamu. Ne tudda mu mediation ey'okusatu. Kwa mediation ey'okubiri mediator yambuuza ne mubuulira nga bwe mbabuulidde twava ne mukyalo oyo byonna sijja kubiddamu nga bwe nabyogedde. Mediator n'amubuuza mbuulira mediation neggwako natugamba mukomewo. Ne tuddayo omulundi ogwokusatu tebaalabika. Lawyer n'abakubira essimu ne bamugamba ffe twagala kooti. Ffe twagala kooti bino tetubyagala. Ffe twagala kooti. Kakali nze okuddukira gye muli bwe natunulira nga bagamba kooti ne ntunula embeera zange okulinnya amalifutes amadaala bikiisi ne sente sirina kooti bwe tunaatambula kooti ne tumala emyaka 5 3 ng'oli batofa ndi basifa. Obwongo ne buŋŋamba namwe mukiraba nti omukyalo ono abala nti bw'abeera n'ebyapa bino kwe namuteeka n'enfa abaana bange baviiramu awo akyusa bukyusa. Bw'olowooza bwe ndowooza abaza atwaliriza nti kooti zirwawo tuyinza okumala omwaka 2 3 kyokka nze gwabala nyinza n'obutaweza myezi 6 oba 5 singa oba tofunye bujjanjabi. Singa mba sifunye bujjanjabi. Oyagala kufuna bujjanjabi bwa ensigo zikuluma zonna zaggwawo. Byonna ebirwadde ne pressure ne sukaali obirina wamu. Ngenda buli week nkola dialysis naye nkozesa obukadde obwo nga siguze eddagala. Obukadde 2 buli wiiki. Eddagala teririiko. Ne katyubu kaka ketwesiimuula akamu 2 3 bino byetuteeka mu mazzi eddagala lyetumira akaddagala ka kulooti wano obutakulooti nga wano akaweke kamu siringi 7,500 okamera buli lunaku bwoleka okukamera wano wakulootinga ekitegeeza nti tebajja kukola dialysis naye nga sirwadde ebifaananyi nabibalaze okusula ku ddwaliro lya Novikin yeebaza lijjanjaba buli kalwaddeko omuntu kalina dokita waako naye nyweze ensawo naye nga bakujjanjaba. So kakati n'oyagala otundeko. Kakati nenjagala. Wali oyagala kutunda wa? Nze njagala kutunda ku ploti zange zonna zemba kasabete byapa byange. Nyinza ogamba nti ntunda oba mpiri oba kisigula oba wa nze kasa nfuna ebyapa byange omukyala wange ampe ebyapa byange. Kakati ye nga agamba ayagala divorce. Kati ntembuuza mukyala wange oyagala divorce kugenda
kuyagala divorce kusigalawo nze siba sakitegera bulungi ate awambye ebyapa ate oyagala divorce kati ku bibiri ayagala ki ogenda osigalawo ogadde n'ennyumba kati sitegera divorce ayagala muwe divorce twawukane ayagala divorce tuseke simanyi mu butuufu tunyonyole divorce gwoyagala bwogamba divorce yokuba nti amaanyi gambula agogwo ne kibagambye sirina nze sirina ate ekyo tekitwawukanya ekyo tekisobola kutwawukanya kubanga twalagana mu bulwadde mu bubi obimanyi bulungi obulwadde ne mu bubi mbimanyi byonna obimanyi bulungi nze ebintu byonna mbisoma ne mbiwuliriza kakati bwetubanga twalagana agi yabinsomesa aginesi yakusomesa kakati bwetubanga twalagana nti mu bubi byonna Allen agamba baagala mugabo gwabwe baani maama waabwe yakola nnyo be bamusabira era naye ate teyakutwala mu kooti tewabiraba Allen yasabira nnyina mbu bwe kiri maama waabwe yatuyana nnyo naawe okimanyi yabiveemu zimbere ne mukyala wange abiveemu Allen tebimukwatako agenda saba omugabo eri gye yafumbirwa teyazaalayo abaana ani Allen ate bagagga n'obugagga ate n'abagagga Allen wange nakyalinayo maama waabwe gwe bagamba namuwa simanyi Haji Hassan Bulwadde agamba ki olina bw'oyamba mulaba wano Ilhan Malikia salamu alaikum towakano ogamba otya kanso oshi oba nkuleeteko ompabulemuko kanso ensonga za muzeeyo zuula naye kakati muzeeyi nze kyemmanyi ku mateeka amatono omukyala alina okufuna percentage mu bino ebintu byonna byewamuteekako ku byapa yadde gwe wali omutaddeko bikuuma lyetteeka liba limaze omuwa omugabo straight mwanyamuwadde ku bino ebyapa ngamba kwali buli kwali alina okufunako mu mateeka kuba guwamuwa kanso oshi eski ogamba otya muganda wange ensonga za mukadde wange oziwulidde omumanyi oh hey ye n'omukyala kuba nange njagadde nkimugaye nti byonna nga bigenda mu maaso kasitompa ebya nonteeka waawo okuneekuulako ojja kuwulira muzeeyi tolaba nti sukaali akuluma n'omunnyo ogugenda kukuluma nedda nze nkugamba Haji tweyanziza ssebo tweyanzeege sigala ngomperayo obujulizi nze mukyala wange simujjako bintu mbitwala bannange ndowooza bantegedde bubi nze bwe namuteeka ku byapa byange akuuma abaana bange nga singa mba nfudde nti saagenda mu kooti nga ye kyakoze eki kyakoze ate n'asaba ne divorce awatali nsonga eri awo ematiza ntagenda mu kooti kuba alinga agamba nti nze kansabe divorce nziruke tugabane nze mukyala wange kati oyagala ki nze njagala kya byapa byange ntundeko ngende mu ddwaliro ebirala mbigabire abaana bange ate naye muwe kanso tandikirawo otemeeteme anjagala ku bino kweno embeera eri ku ground mu mateeka ey'ebyapa
etteeka lirina akakwakulizo ke liteekawo bagamba wabeera balina okubeerawo konsenti y'omukyala omukyala gwe okitegeera si baana terina we ligambira ku baana konsenti y'omukyala kitegeera kati incident gyali mu ssaawa zino mulimu ekyobulwadde esente zakozesa zonna zonna muziteekeddemu kitegeera kati siraba lwaki tatunda kintu kiraba lwaki omukyala amulemesa otunda ekintu nga alina ensonga gyagezaako okukola kino okukusa ey'obulamu andi kaakati ono yamuteeka ku byapa agenda kukola atya? ekintu ekyo ateekayo application ya remove of caveat baprovinge lwaki ayagala baggyeko caveat kooti ejja kulikuwa ekiragiro kyayo kubanga nze kyemmanyi simanyi caveat gye yateekako naye alina okuba nga naye mugezi yateerako beneficiary caveat expiringa expiring eya equitable interest expiring every after 6 months wabanga yateekako beneficiary yateekako ya 6 months kyalina okukola kiri kimu kugenda mu kooti kuteekayo naye musango gwe okusobola okugyawo caveat nga reason gyawa ayagala kukola ki ayagala kutundako yejjanjabe ate alina okuprovinga nti n'ebintu bibi yabikola ki yabikola yabigula ne ssente ze teeka mu history ddiwe yabikolera nga wanyumiza story omukazi yamuwasa ddiwe ebintu n'ekirala omukazi ali entitled ku ebyo ebintu kyo nakyo akikkiriza ekirungi naye akitegeera akikkiriza omukazi ali entitled naye entitlement ye tekitegeeza tekukola ki kukozesa mpaka kuwamba aye n'ekirala ojja kwetegereza omusango gwa divorce kubanga muzeeyi kyayogera kituufu nti nno abakazi petition ya divorce yateekayo reason ya adultery kubanga oli omukyala we yamufunye ne bano beyakola ki beyakolako obwenzi olwo kye bayita condoning mateeka ludini buli wobeera n'omukazi nga muli bafungu mukazi wo n'ategeera nti nno oyenda n'asirika mukazi wo n'akuyambako n'okufacilitatinga obwenzi obwo n'asirika n'otatwalayo musango kooti tesobola kuwa remedy oba tesobola kuwa kyosaba nga gwe kenyini nnyini wayambako mweyo ensonga okitegeera kati divorce eyo abanga omukyala kituufu yayamba aye n'ekirala n'obudde nawe bumataringa ayinza kuŋŋamba wategera adultery myaka 15 emabega n'osigala awo ng'otudde n'olinda bino bibeerewo olwoka n'ogamba bba wange yali akola obwenzi okitegeera omwana w'omukyalo oyo alina emyaka emeka? 23 amala university. omwana wa myaka 23 gwe boogerako ow'omu bwenzi yegwe wanfunira ne maama we wamaze kuyita myaka 23 gozze ogamba nti no ki bba wange yali akola obwenzi okitegeera alindowooze mulimu psychological eyo negwa mu cruelty ageze muzeeyi kinandibadde musaba teyeetiirira omusango gwa divorce ateekemu afune balooya ateekemu reply nga wekyetaagisa naye naye agende mu maaso ateekeyo okukwataganako ebyo ebyapa kubanga alina right eyiye nga ye okubeera n'ebintu ebyo okubidisposinga off okubigaba nga mulamu oba okubigaba mu ddaame eryo ddembe limuwe bassemateeka obiwulidde ebyo muzeeyi onootinga mukama wange okay so ebirala kirungi Beatrice she's my friend naye mumanyi
tujja kugenda mu maaso n'okola ki n'okwatagana ne Beatrice. Okay. tweyanziza ssebo tweyanziza obuwabuzi n'amagezi ssebo taata. Ayi bambi. Kale tujja kuba twongera muzeeyi simayo olina kyosaba ekisembayo. Kati nze Olina looya oba bakufunire? looya abaddewo naye sigaana bwe muba munyambye ssebo nga bw'owulidde nti naffe tuwaabe singa entegeragana y'omukyala egaana. Kakati nzirayo katono mpaayo akadde katono nze ngambe mukyala wange mukyala wange mukwano nze ndako katono olina kyoyagala ogamba mukyalawo? mukyala wange saagala ebyensi bitumaleko emirembe. Byenjogedde byonna sirina kyempaayiriza na sirina kyeneegaana. Erudda lwo waliyo abaana n'erudda olwange waliyo abaana. Abaana bano beetaaga tubabuulire kituufu, ekitali kituufu tubagambe nti si kituufu. Ensonga zange naawe tuziggyemu ki? Abaana. Allen ne Agi muwulira? Ensonga zange naawe ziggyemu abaana. Kubanga bw'otunuulira abaana bo ebintu bye bali mu kunkola nga nkyaliwo, ate ne bwe naakuwa ekizimbe ate gwe bajja kuyisa bubi ng'amaze okufa. Weetegereze, tetulina kyetugenda nakyo nga tufudde. Wabula bino byonna tugenda birekera baana, si baabo si bange. Tweyagalire mu bintu byange naawe, wadde ndi mulwadde. Yuzi wadwale na mirembe n'enkujanjaba. Wabira ate nga nange ndi ku ttaka. Bamama bange bajja wano ne tubajjanjaba. Nkwebaza wajjanjaba mama wange juzi ngazze mu nyumba eyo eya family house. Nkwebaza ensi yonna ng'eraba. Wamujjanjaba. Nkwebaza. Abaana abo tebaaliwo. Baleni? Tebaaliwo, baafumbirwa baagenda. Wali naawe. Oyo bosi kakuba ennyondo. Tolowooza ntakubanzi nti gwe taakukuba ennyondo. Bwe nkuwa ekizimbe kino kye nakuwadde ayinza okuddamu n'akwefuulira ng'amaze okufa. N'olwekyo komawo. Mukyalawo gw'okyamwagala? Nze mukyala wange mwagala, namugambye alimala kunziika. Ojja kumwagala paka? Mwagala. Awakaawo mu family house bw'obanga onoobanga okyasobola okwaniriza abajjawo n'abaana baffe ne tubagattira omwo, tewali akugambye nti genda. Bannange abantu mwakitegedde bubi, bo abaana boogera byabwe mbu maama waabwe tumugoba. Tewali maama gwe tugoba. Tewali eyo family house bw'abanga asobola okugatta abaana nga bwe tubadde. Bano abaana be bamukyankalanyiza. Oyo Allen gwe mulaba, oyo bannange gwe mulaba, mumwegendereza oyo mwana mufere. Kati abantu basondesendeza DNA? Bannange DNA Allen n'anakinyambako ne Bosco, abaana babiri kansooka abo. Osooka Allen ne Bosco bambalidde emitwalo 42 mu bufunze ke kakadde kamu nga mu emitwalo 2. N'anaabinkolerako ng'abimanyi kuba nze sibitegeera bulungi. Bane mutuyambe musondeyo miliyoni emu emitwalo 2 tutwale Allen nani? Ne Bosco. Oyagala bagende ku DNA. Abo abaana abo be batawanyiza maama waffe. Nange be bantawanya kati. Kuba bwe bategeera nti ebyapa maama waabwe mutaddeko. Taata agenda alwadde. Kati babala. Taata bw'afa. Nga maama akyusa nga maama tumu. Ffe tuli mu kintu. Allen ye yakkiriza ogenda ku DNA. Sinayogera naye. Yakkiriza wano ngambye. Betumala ne bano bakayemba tubatwale ku DNA abalala. Abaana bano simanyi. Bannange nze mukyala wange. Bane munaatuyambako kusonda sente za DNA. Bannange kanjogere kano taata. Bannange bwe mutunula ebigambo bye njogedde ku mukyala wange mutufu muweerayo obujulizi naye. Newankubadde kino kizze. Mukyala wange
wali olabyeyo omukyala kukwandira omuwala omulala sooka oleke Nalongo Hassan ayagala kutuwa ssente tutwale Allen ku DNA. Nalongo Hassan nteekeyo ennamba kanji batereko Allen sula mu ngoye zogenderamu togenda kusigala. Allen owulidde ennamba kanji some wano eri 070 55 85 63 kwe twagala okuteeka sente ezitwala Allen ne Bosco kakadde kamu mu emitwalo nga 12 watutadde dda. Okay.